da jero ne yazo kupakusa so na mfuli na yetu inachoimbia. But why can't they produce radio? Why can't they produce good music? These people, like now sooner I sent him the text. Instead of creating, he just get done. Because if you're not creative in the music, then what else? I can put you another. You want another rap? I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. The afternoon, I'm meeting Ragadi. In the evening, I'm meeting Odonga. So when I work on other Teravira there, wasting my time, I have told you I have finished with you, because I have tried through as much as possible. So if you have to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Omulangira Ssuuna jjajja Ragadi Butcherman bambye ebbanga lye bamaze nga bayimba omusajja abaswazizza ekisembayo ate nga naye mutuufu okubeera nga abaswaza oba mutuufu ku nsonga gyali mu kubeera nga ayogerako. Jeno Kisani Musale yawa abantu baneeno ssente bagende bakole ennyimba basobole okubeera nga batumbuula ensonga gyaliko ey'okulaakulanya actually abavubuka. However, bayimbi bangi bulijjo mbawulira nti tugenze gulu neefuuka gulu babeera bagenze kimayo ka ssente bw'ate music yabula mu kino ate tulina okukola studio y'amaanyi ate tulina oleeta bineeno musajja watu bagenze omuyimbiramu ku bayimbi baneeno bibayimba nga Gasiya mwereere naye okuswaza kwaswazizzaamu Omulangira Ssuuna okuswaza kwaswazizzaamu jjajja Ragadi okuswaza kwaswazizzaamu Butcherman oyinza ogamba abasajja baneeno tebayimbangako ate nga mutuufu okusinza ku ki oba ebiri mu kubeera nga bikolebwa eggulu bali kumpi kola ennyonyi yaabwe eggulu bakoza amamotoka gaabwe eggulu buli kimu kye bakola actually kiriko tebajja nateekako made in Uganda nsuubira bajja teekako made in Gulu kubanga bafubye nga bwe basobola okubeera nga buli kimu bakikola nga kisinziira waabo bo baagala byuma bikola bikopo baagala byuma bigira plastiki baagala byuma ate n'abayimbi abava e Kampala we bagendayo bo basaba ssente Jenosali Musale okukola ennyimba zaatategeera. So yotabera mutuufu okubeera nga abayisaamu eggaali musajja watu abayisizaamu eggaali keeka n'akatambi okuba gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinobeera nga nkakuterako kankusaba subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddanga zino still wine no ku SMX Media bambi tweyongera okubeera nga tukunga omulango ogw'omwanguka okubeera nga tukwasiza wamu tusobole okubeera nga tuyamba mwana muwala Babirye Sumaya yeetaaga million 2.5 okubeera nga alongoosebwa yajja omuliro bakadde bombi babiri ne bafiira mu muliro ne bateewo babiri ne bafiira mu muliro yeeka yasimattuka naye embeera n'ebiwundu byalina osobola okubeera ng'obiraba gwe nayo mu 1,500 mutwale 2 3 5 ez'ogenda ofiisa mu by'ogenda ogulako ku Christmas bambi osobola ozisindikako enamba nsobola okubeera nga tutaasa mwana muwala Babirye Sumaya wetubeera abantu 205 buli omu n'asindika omutwalo million 2.5 ziba zaawedde dda leero omwana muwala ono abeera asobola bulungi okubeera nga mu January tumutwala n'alongoosebwa naye nasobola okubeera nga yeeyagala nga abaana abalala bambi tukwasize wamu tusobole okubeera nga tumuyamba. Sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba
akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.